akulira ekitongole kya NIRA olw'essomero ekisemba akunze Bannayuganda okujjumbira okufuna ndagamuntu n'akikkaatiriza nti okuwandiisa kw'ekikungu kubeera mu January omwaka ogujja ate okuzza obujja ndagamuntu kubeera mu August nga bino ebina tewali kusasula wadde ekikome. Bino ekisemba byogedde akola emirimu ttiimu okuva mu NIRA baadde basisinkanya akulira Vision Group Doni Wanyama ku kitebe kyaffe wano mu Kampala. Okuwandiisa okw'ekikungu kugenda kutandika January 2023 naye okuzza obujja kaadi okugenda kutandika mu Kwomunaana era ogw'omwaka ogwo 2023. Kisemba asabye abantu okuwandiisa abafudde era ab'ekitongole kya NIRA nga kino kyakuyambako okulwanyisa bannakigwanyize abaagala ebyokumukeeka. Wafiirwa nga kitalo okufa kw'omulungi bwe wakuwandiisa oba wali oyagala abalala bakusooke ku NIRA babbeko bye baakulekera. Ebintu bwebyo bye twagala okukwatagana okumanyisa abantu baffe. Asabye abantu abasabibwa ensimbi okufuna ndagamuntu okwekubira enduulu eri NIRA abeenyigira mu buvuyo buno bakangavvulwe. Naye ffe aba NIRA tetujja kusaba ssente okuzza bujja kaadi. Ye Wanyama yeeyamye okulagana ekitongole kya NIRA okulangawo tusamawulire agafa mu kitongole kino n'obubaka eri abantu engeri yabafunamu ndagamuntu. Tusazeewo tugenda kulagana ne NIRA okulaba nti tuyamba okutegeeza Bannayuganda bwe bali bonna mu ggwanga lyonna ki NIRA kyeriko kikyekola naddala mu kuregisteringa ndagamuntu n'ebirala bye bakola ng'okuregisteringa okufa death registration. Akunze abantu okujjumbira okufuna ndagamuntu kisobozesa okutambuza enteekateeka za gavumenti. NIRA egenda beera ne kyetuyite mass enrollment, abantu abatalina ndagamuntu bagenda kikolako bali kumpi obukadde 17 newabeerawo naffe abasooka okufuna ndagamuntu zigenda kuggwako expiry mu myaka nga 2-3 mu maaso awo. Kati nabo bagenda kukola renewal, mass renewal kumpi miliyoni 15. Oluvaanyuma Wanyama alambuzza abakungu ba NIRA ebitongole bya Vision Group ebyenjawulo okulaba engeri gye bakola emirimu gyabwe wamu ne factory gye bakubira empapula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.